Kale tukomyewo nate oli ku TikTok YouTube channel kwoli kogenda maaso n'okuba nti ofuna every latest news eziba zigudde wano mu entertainment industry Uganda. Buli wamu tukuwaawo, tukuwa kasavu kanyama tetusosola. Buli muntu akoze ekirungi tumwogerako era ne tumuwa credit. Kakati nina amawulire ge nabawadde emabega agamuno okuba nti yafunye obwambasada wa Multimind Tours and Travel. Muna yagudde mu bintu video atanagiraba, genda mu video zaffe wano ku TikTok so okuba nti olaba video ne Muna be yatuuseeko. Wabula Muna ayongedde okuswaza abamuwalana sako n'abo bahaters be okuli Calvin Rich Kayanja. Tujjukire emabega Calvin Kayanja yavaayo n'akonjera Muna sako ne bakadama abamu abatawa abantu kitiibwa era nga bagenda mu wanga g'Abawalabu ne batandika okwetunda. Calvin Kayanja yayogera ebigambo bingi ku Muna era n'agamba nga Muna bwe yagenda ebweru okwetunda. Amawulire ago oba temwagamanya, genda ojjabo olaba video yaffe ku TikTok, amawulire gonna gabatuusaako. Naye kanga baddiremu mu abataabimanya olutawo n'abataalumanya. Calvin Kayanja yagamba Muna nti Muna y'omu ku bawala abagenda ebweru okuba nti ate beetunda saako n'okuba nti bakola obwamalaaya ebweru, ng'ekyabatwala nga bakadaama omulimu baaguvaako n'obuta abantu kitiibwa. Wabula Muna amuswazizza era n'ayongera okumulaga nti Katonda bw'akuggulirawo ate aba akugguliddewo, oluvannyuma lw'okuba nti yasobodde okuweebwa obwa ambassador ku kampuni ya Multimind Tours and Travel. Jjukira kampuni zino nga tezinaba kuwa bwa ambassador balina ebintu bingi bye batunuulira. Ekisooka, empisa z'omuntu. Muna tumumanyi ng'omuwala ow'empisa, abazze bamugobera fanze bonna tukimanyi. Temumulabangako mu lutalo lwonna, temumulabangako ng'avuma muntu yenna. Wabula agenda maaso n'okuba nti akwasaganya emirimu gye ne boyfriend we Derek bwe babeera bonna e Dubai. So Calvin Kayanja yavaayo n'amwogera ebigambo bingi naye Muna amulazeeko nti muganda wange, inze wendi kati level gye ndiko ate yakukutula ddiru ziri ensava. Muna ekadaama asoose okuweebwa obwambasada in fact mu Uganda, ekyo mukikirize mukigaane. Nze Muna nganze wano ku TikTok tukwagaliza birungi byerera tuli basanyufu. Era Muna agenze na bakadaama mwenna abali omukiririzeemu. Omuntu agenda kuvaayo kutandika kuba nti ate aboogerako kino na kiri olw'okuba tabaagaliza. Naye mukole ekyo kye muteekeddwa okukola mu butuufu bwakyo, mujja sobola okugenda maaso nga mukifunamu nga Muna afuuse ekyokulabirako essaawa eno nti bakadaama bonna abali ku internet basobola okubicaminga anything in life, basobola okutula deals in life. Muna tumwagaliza birungi byerere n'ogezaako okuswaza abo bonna abaali bamuyita malaaya, abaali bamuyita biki, byonna twala tugende abaswazizza. So once again tukuyozayoza Muna era tukukongratulating anti thank you for making the Bakadamas proud. Yes, in fact Bakadama mwenyumirize nnyo mu Muna, ate n'abalala mumulabireko. Gwe wenna ng'oyagala ogenda ebweru kankayiseewo osobola okulaba Muna ne mukikwasaganya naye nga Muna aswazizza bangi n'abo abatamwagaliza abamuteeka. Updates ze mbadde njagala okuba nti ate mbayisizaawo this time around. Mwebale kuba nti ate mutugoberera, mugende maaso n'okuba nti ate musubscribinga. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.